Yiine ebbaluwa gy'owandiikidde omwagalwawo ng'ayitirizza okukuleka ku bulutiiki olw'obusongasonga obutaliimu. Ow'omukwano munnange omwagalwa nga wandi obwongo omutima wagweddiza. Mpandiika bino nga mu mutima neegumya naye gwannafuye nnyo ku luno nsonjose. Nsose ne ŋŋuma nti oba neekaze neefuula atalumwanga bino obinkola. Naye bwe nzijukidde essanyu lye watandisa ne positiize nakola mu kweraga ne bansuuta bwe nnonza nsaanira. Kyokka kati nga ne message ogyepena mpunzika omutwe amagezi n'embulwa. Nasabanga nnyo nkufuna ompummuze ombuulirire ng'awasobye nneemenye, naye bwe nkunoonya n'enkubulwa n'entala gwe n'osirika n'otanyega n'ennumwa n'otanyega nti munnange wano waasoba gwe n'ondeka ku bulutiiki n'endoba. Kale binnuma nnyo ne ŋŋonda nsonjose. Bwe mba nasobyamu nnyamba okyatule okusinga londekaawo mu sitenseni ne neewunika ne nfuuka ekisekererwa. Ye watya bwe nkunoonya leero ng'onneepena ne bukya ne bakubikira nti luŋŋanzise. Sipiiki ye n'ennyumira nga weekaza. Nasuubira emirimu oba gye gikutaayiza nti bw'ononnyuka otyo onompuliza n'empona. Ennaku ziyiseewo akanyego kaabula, so luli bwe twali luli nga twakeefuna n'ensiri eyakulumanga wagindoopera ng'okyuse nnyo n'onnumya n'onfootola. Gwe yankebezanga essimu nga sinneebaka, kati bw'osirika ne simanya awaasoba ku bulungi bw'endobo ng'oba ogyekubye, kuba ogwo si gwe mukwano ogutuwanguza. Mpozzi nga bansalayo kye saamanya. Naye bwe mba nze nkyali omwagalwa nga nnina awaasoba we saamanya, totya munnange ŋŋamba nneemenye weekube bambi mu mutima onsaasire, kuba bulutiiki zinkeese Nzikkuse.